Petro Fama kyenda katonyeze munana nkwagala nnyo ennaku z'omwezi 3 ogw'omunaana anti nange manyo okubugumirira ng'akabwa akasibe ku ggaali naku ne mulowooza programu nkadde bambi teziba nkadde oluusi ebibuuzo bwe wabiweereza kati nze mu kubikoppolola oluusi tunuulya kibuuzo wekyajja nange nemmenkerayo naye saagala ogambye nti programu eba nkadde nedda mutwe wange teba nkadde eba eyo yennyini gye waweereza ng'oyagala nkuddemu ebibuuzo byo. Nina bingi naye ebibuuzo ono ndowooza ye Muteegaana ndoota nkutte kisawo kya ssente embizzi y'omu nsiko ennuma eryo ddogo baakulogera mu ssente gende wa Sheikh Luyima akulombereddwa ekyo nga bwe njogedde gende wa Sheikh Luyima akulombereddwa embizzi ey'omu kisiko embizzi eyawaka teriiyo musamiza alya mbizzi omusamizi talya mbizzi talunda mbizzi era kasoogiroota ogirya ogirunda ekuluma liba ddogo lya Kiwarabu kiringa kuloota ng'olya bbi bangi nnyo bamuloota ng'abamulya eryo ddogo baba baakuliisa eddogo nga lirimu bbi abantu bo wamala ndoota tumala abalongo jjajjawo kye baagala genda obamale abalongo baagala mubasibe mubamale bulungi naye munna ebibuuzo ebimu mubuuza ebibuuzo ng'ate nabiddamu dda ate nga biri self explanatory mulina abalongo abatali basibe jjajjawo baayagala mugende mubasibe oba gwe kennyini nga gwe wazaalibwa omulongo genda ku musawo akebera mu mweso gwa Lubaale agakebera mu mweso ng'atendeka oba ng'ayaza akebere ebyo by'oyagala eyo yonna ewammwe gye bali. Swale e Butambala omwana wange nga yakazaalibwa enkuba yatonnya nnyo eggulu ne libwatuka omwana mutuume erinnya eryani erya Kiwanuka kye bakulaga naye singa omwana wamuzaala mu kiro ky'enkuba oyo abeera mulongo namuwandikako mu kitabo abalongo b'emisambu abazaale naye ogambye yali yakamala okuzaalibwa enkuba neyovenga neetonya naye singa omuzaala mu kire ky'enkuba awo omwana oyo asibwa. Ssekibaamu ewa Kiso ye Kiwanuka oba Naabawanuka omukazi aliko nabinene afumbirwa omwami aliko bulamu omukyala asamira empewo zonna n'omusajja asamira empewo ensajja enkazi asamira musambwa muzaale omumanyi omusambwa ogw'omu kitundu omusambwa ogwamu ogwa Lubaale n'amayembe amakazi tewali buzibu ekyo tewali akugaana ne bw'obanga mukazi asamira emmando ya Walumbe ne mukazi we kati maama sebo naye bw'obongo olina mukazi wasamira Walumbe tekigaana ate kiba na kirungi nnyo kubanga bw'onootuka okufumba ekijjulo kya Kabaka Bulamu Walumbe gwe n'ofumba ne bamuyita ku mutwe kati mukazi we ayinza okulinnya ku mukyala we n'akawala na mirembe n'agabula bba Kabaka Bulamu ekiro kirina buzibu omukyala asamira empewo zonna ate kiba kirungi nnyo musamize n'afumbirwa musamize munne awo ebintu biba bigenda bulungi nga bw'olaba omusiraamu anyumirwa nnyo okuwasa musiraamu munne n'omukatuliki anyumirwa nnyo okuwasa mukatuliki munne ebintu ebyo bikola oba olinanga empewo n'okirungi nnyo naye kati kirina waki gw'okuba n'empewo ate omwami wo omukyala wo nga tabyagala byojja okuleeta abyokye abisuule oba ggwe omukyala aliko empewo ggwe ate ebyo byagala ebintu bye bigenda kunjavuwaza bikasuka ebweru osuule kirungi nnyo mukulu Ssekibaamu ow'Enjovu kirungi nnyo era nga mwayawukana n'omukyala n'omuloota ng'akomyewo n'obuti bubiri n'abuteeka emitwetwe w'omufaliso kiba kitegeeza nti omukyala ono yakuloga yaddira eddagala n'ayiteeka emitwetwe mu ppiro
bakulaga nti alina bye yakkola ebikyamu. Waliwo abakyala abamu abalowoleza mu ddogo ti omwami muwe eddogo anjagala ennyo, ebyo bya kigwagwa. Omwami kamujikaje olaavu teriimu ddogo. Gw'oyinza okumuloga nnyo omwami n'omuloga oba n'oyoga omukyala, enkya ne mutuuka okwekyawa, yeeyo okujja ejjambiya ne mwetta oba ne weewa obutwa oba ne weeyimbamu omuguwa, kyandekawo atya nga mwabufumbo bwammwe mwabutambuliza ku ddogo. Naye kati wano bakulaga nti omukyala ono alina bye yakola, naye omukyala ono tagenda kudda, empewo zaamugoba. Gwe kasooloota muganzi wo nga mwayawukana, manya nti empewo zaabayawukanya, n'okomawo ng'okomawo olaba omuddiŋŋanye, kiba kitegeeza empewo zaamugoba. Kiringa kugenda n'olina omulimu era muzze mu bimpeereza nti nalina omukama wange ku mulimu ne nvaayo naye ndoota nzizeeyo, toliddayo, empewo zaakugobayo. Lubaale tayogera, baamusiba, bandagula ab'ekika be baakikola okumusiba, baagala nfe n'okusiraana, era bulijjo bye babikola. Tebamwagala naye bakuwuliriza nnyo, soogedde linnya. Noonya omuntu amanyi okusumulula Lubaale amusumulire obeere mirembe. Ekyo babikola nnyo. Olaba n'ayogera bamuloga, era teweeyibaala nti Lubaale wange ayogera era ayogera. Bamuyinza bamuloga n'otandika okwogera naye nga byayogera bya kito, bya bulimba. Ayogera kino enkya si kyakola. Ne bw'omugamba ebyo yayogera n'omubuuza ddala nga Lubaale ddala ali supa, kye yayogera omwezi oguwedde kati ne bw'omuyita ku mutwe emmandu eyayogera n'ogibuuza eba eddamu ekyo kye yayogera. Naye kasoogamba ate kamale okulowooza ate ono taliiwo, ekyo ng'omanyire ddogo. Emmandwa terimba kye yayogera, aye teyeerabira. Emmandwa teyeerabira. Ebyo by'ogamba nti ali nomala okubejjagala mumpe omwenge ebyo liba ddogo. Lubaale nga baamusiba n'ebijja nga biriko eddagala, omuzimu ogwo guliko eddogo, naawe kennyini ng'oliko eddogo. Bannanga abantu balogera mu Lubaale, wa Lubaale alinga magineti. Era kyova olaba nga buli mwezi olina okufuna oba bakukolako omukolo Lubaalewo naaba nga anaazibwako. Omukyala ng'aliko nnabuzaana n'akwambulula kuba oluvannyuma lw'emyezi 3 Lubaale tumugogola. Kalibe essabo ne lyambululwa, ne woobeera byambululwa. Ssebo olina okufuna eddagala oba maama, era kyova olaba nti omusamize anaaba eddagala ku makya ne mu ttuntu, ne bw'oba omaze okukola embuga nayo ne bagikansira. Si ggwe gw'okoledde ate ofunayo omuntu aliko nnabuzaana oba mukyala we aliko nnabuzaana n'akansira embuga n'olujja lwonna n'ebyoto. Abantu baloga Lubaale, banyumirwa. Wammange yafa muloota ampa ennyumba 2. Kitegeeza nti baamusimbako eddagala, yeetaaga kujjako. Ekyokubiri, emmandwa ya Walumbe yamutta, era naawe ogirina ekubanja. Kyova olaba nti era yasimirwanga ennyanga 2 z'ennyumba 2 nti naawe mu Walumbe musamire, asalirwe, bakusibe eddiba lye, asimirwe ennyanga 2, ye gwe muwendo gwe n'ejjembe lye liwangibwe. Kino kye bakulaga. Bane kasooloota omuntu eyafa ng'oyogera nayo balina kyakuwadde. Mmandwa ya Walumbe byayamutta Kabaka Bulamu nti naawe ayagala omuwe ebibye. Bannange ebintu byo temubiroota nga mulowooza nti bya mulendo bya lusaago. Biba ku mujjajjammwe abajjajjaawo abaakubuulira akulaga. Tezifudde adda na lusoggo. Bukko Mayanje Kiwanuka ensangi. Katonda atukuwangaalize nnyo, weebale nnyo ssebo. Nina emizimu 5, 3 gya kika, 2 gyebukojja. Nsobola okuzzaayo gyebukojja nedda ssebo. Tekisoboka. Ekyo tebakulimba munaddiini okubatiza ekikere. Nze nina mukuba munywanyi wange alina emizimu 10. Ssebo buli gumu ogulina. Era guweebwa byagwo. Era buli bintu byagwo bibeera byawufu. Eziba nnyumba gaba masabo 5, ge masabo 5.
tekisoboka ssebo. Era ndoota oli aŋŋamba nti Walumbe ayagala kumunaazaako kumwambula. Tojja kyenva okwogerako. Toweesiba ku mmandwa n'obeera ggala nti ng'obuliri bwa wansi nti ddala nti Lubaale bamwambulula. Kati ekyo kyetaaga omukazi omukulu Nabuzaana oba Kawumpuli Sserukeera n'ogenda n'akwambula n'amunaalizaako ku ttooyi n'amunaalizaako ku migogo. Ssebo oba ku kinnya ekyefaananyiriza ng'entaana asima ekinnya gya musajja omukulu ne wakunaaliza okwo. Ne bamuggyako eddogo ne bamuggyamu obiki ebyo. Ogwo omukolo ogubeerawo ssaawa 2 ez'ekiro. Ate okukunaaliza ku kinnya ekyo si ku malaalo. Abamulowooza malaalo nedda. Ne bakunaaza era olumala okujja ne bakusikayo ne bakusitula. Bakunaaza era ng'oli mu mbugo za Walumbe oba olubugo olumyufu. Ne bakugjayo ne bakusitula ne bakuteeka ebweru. Entaana eno ne bagisuulako emiti. Bakwambuludde era bamala ne bookya n'essenke muliro. Olumbe olubaddeko lubaddemu ne lugenda. Mulindwa Bulamu Mityana ndoota jjajja ŋŋamba okufuna emmindi yaabwe y'abaweesa. Emmindi y'abaweesa anti tubeera n'emmindi ya Kaweesi. Tulina omusambwa Kaweesi gwe guyigiriza okuweesa ebyuma bikolamu amafumu obusaale biki. Naye kati wano jjajja gy'agamba agamba emmindi y'abatabaazi kubanga bwe babanga bagenda ku ntalo anywa emmindi ye ey'abatabaazi. Emmindi eyo eba efaanana ng'eya Bamweyana. Abanyarwanda be bazibajja kati eba ya muti ng'erimu akabaati naye ng'ate emmindi eno wansi ogwandibadde ng'enkoona yaayo ebeera fulaati wali neyeewetamuko nkatono nga bw'olaba eya Wannema. Ye emmindi eyo bw'oyinywa era egendamu akantu kaba kassanga era ng'akabamweyana oba akati batera kugira nnyo mu Zanvuma ebeera. Naye ng'erimu akabaati na wano ku ŋŋanga waliwo emmindi eyo bw'ogituuza bw'oti etuula. Ye etuula teyeevuunika tegwa. Emmindi y'abatabaazi ye ebeera fulaati wansi naye nga ya mu muti. Jjajjawo gy'akwagala mulindwa ogule. Kimwanyi Lubaale tayogera nga ndi bubi mu kunnuma anti era yeetaaga kusumulula. Kugambye noonya omusawo amanyi okusumulula Lubaale. Oyo nno Lubaale atayogera oyinza omusumulula emyezi nga 9 nga buli wiiki bakolako emikolo. Buli wiiki emyezi 9 naye tebayinza musumulula nga tosoose kujja ddagala kubijja. Ennyimbe nga weeziri temuzaabizza. Tayinza. Kato Ssaalongo yatufaako muloota amulwadde anti era baamuloga. Aliko eddogo. Ekyokubiri era emmandwa ya Walumbe ekuluma. Ssaalongo emmandwa ya Kabaka Bulamu gye bayita Ssaalongo. Musajja omukulu Ssaalongo Bulamu Kabaka. Zonna tuzira Ssaalongo naye kati wano yakulaga ye Ssaalongo Kabaka Bulamu ayagala omuwa ebibye obulamu bujje. Sserumaga Paul somesa ku Namuzinda alimu ebika bimeka. Alimu ekika kimu. Nabisomesa ne mu kitabu kyange ensajja n'ennyingiza ya Lubaale. Nayogera ku bawanga amayembe. Era n'engoogerako. Tulina Namuzinda. Namuzinda liba jjembe. In most cases zitera kuwangibwa nnyo mu jjembe ly'engabi oba ery'enjobe. Gw'omutera okuwangibwa. Ebiseera ebisinga Namuzinda asalirwa mbuzi myufu
ey'essiisa eriddugavu ku mugongo oba ente emmyufu kisinze kibaamuwa oba obumya omumyufu ne sseggwanga eya Lujumba naye Namuzinda yagendamu kisanafu Namunswa wansanafu ate Muzinda era naye ayinza okusalirwa ekimyufu ng'ekyo naye ye atera kwagala nnyo kuwangibwa nnyo mu jjembe ly'enkula Muzinda sanga ly'embogo sanga ly'egindi ly'enjovu oba mu mbogo ye mwage ate agendamu Namunswa wa njuki yenjawulo Muzinda era akadde akasooka era mugendamu akati akuva ku muzinga gw'enjuki n'enderema omulandira gw'enderema fe abaakulira mu byalo tulya enderema biri awo kiranda ku nsiko bwe kiti kigonvu tukirya ng'enva era tukirya abateeka binyeebwa abamu tukirya kiseerera constipation ekintu ekyo enderema nga ntawaanya Ssennoga noonya nkuwa n'agimawanga Ssennoga Namasuba watusomesa ebitambo nti bikozza obusajja n'obwange butyo nswala nkole ntya kati nze munnange nkuddemu nti era omuntu bw'olwala ogende ew'omuntu ow'omudokita ajja okukuyamba ku ekyo akujjanjaba obulwadde bwone kati bw'obanga tobiwanze noonya amanyi okuwanga ebitambo bakuwangire babizzeewo ekitambo kikazi kyekibukozza era nga tekikoze tekajja kugejja era omuntu omutegeevu oga kanoonye gundi ayogedde ku nsonga eno mulabo basobola okunyankuntuusa kwani agenda naye wammwe gye bali mu byala bamanyi ensonga eyo Kazibwe ekibiri Busaabala ndoota muto wange nga tumuziise mulamu ebukojja n'avaayo ng'ayogerera mu kkapa kitegeeza nti muto ono maama yamuleka ebukojja ayinza okuba baamuzaalira bukojja baamuzaala ne mayanja omwana baamuzaala n'amazzi nenajjira nkapu nga weewango ye kkapa eno kati omwana ono olw'okumuleka ebukojja bamubanja okumusiba gye baamusuula ebukojja ndoota bansibidde ku mulongooti ku muvule okuli ennyonyi ekitegeeza nti Lubaalewo baamusibira mu mmandwa ya Kiwanuka era bakulaze n'ebifo omuntu agenda okukusumulula kwasumululira emmandwa zo alina okukusumululirako ku mulongooti alina okukusumululirako ku muvule alina okukusumululirako ne ku nnyonyi ennyonyi y'ensi kati baagala wano mugundi wa Nabbobi waliwo Nabbobi asima akannya ne kakka wansi Nabbobi kobo gundi spider kati nga kannya katuli kalimu etuyanga mwava mu ttaka ngaja eje tuyite ennyonyi y'okunsi kati jjajjaawe kwayagala bakusumulule Lubaalewo naye nga baakulogera mu mmandwa ya Kiwanuka ojja kuwulira ebbugumu omutwe gukulume olira ebikutambula omutwe biki oli amanda oli ebbugumu tanuulu oli wano kibakulaga era ndoota enju yange erimu kkapa bbiri tolaba nti muganda wo si musibe oli gw'oloota eyafa g'omuzizi si basibe naye baagala obasibe obazze ku kika kyamu era bajja kulumumere ofune amabala kkapa zikaabira awaka olubuto lwesibe nga ndoota kkapa bbiri mu nju yange nga nzinoonya enzirugavu emmese nga zinoonya emmese kale tuzaagala kuzigabula era baayinanga ensawo ey'ensomba byuma ey'emmese yensawo ya Lubaalewo ndoota omwana atema obusajja obuddugavu emitwe ku ttale baagala osamira omusambwa gwa kitemu era ofune effumu lya kitemu era kitemu asalirwe asalirwa embuzi ennume enzirugavu ne sseggwanga enzirugavu
era bamusalira ku kiswa, ku mpompogoma y'ekiswa, abamanyi omusalira n'ebirala bisijja kwogera ebya kaffejje. Yoyo aloosa ng'otemula abantu, otema abaana emitwe, olwanagana abantu obatemanga bano obusajja obuchayina bwe bwazanyanga gymnastic nga butema, oyo ng'omanya kitemu. Era ndoota abasezi baagala okundya, ekyo kitambo kyewammwe kinene kyawanga. Yaloosa abasezi bakugoba okukulya, okusala, bakuteera, bakukutte bakubaaga oba babaaga ebire, ono kinene kyawanga. Mwogedde nnyo era amannyo gajja kugwa mu maaso gakanuke, oyiweekenga endusu, osumagire weerabire, ofuwefuwe, weekange ebigere bikulume, ebisinziro bikulume, engoye zibwatuke, obusajja bukoggoke, weekange, banamekenyeketa amannyo, abalamu bagaana okumera amannyo. Abaana ababo nga be basemba tebalina magezi. Bwe baba batandike n'okukwata ebisolo, bapimpine ebisolo, mutandike okukwata obwana obuto, mutandike okulya ennyama embisi. Bw'aba mukyala nga atandika okuba basalasala ennyama nga avuubikayo akafi mu ngundi okukakanya ku maddu. Neesanga endoota abasezi baagala okundya, nensanga abatunda ennyama y'abafu. Era bw'otoogira ojja kusera, bw'otoosamire kitandi kinene kyawanga ono mukulu kazibwe ekibiri busaabala, oyo nno asalirwa nte nnume seddume kinene kyawanga, kinene kyawanga ne seddume seggwanga enzirugavu tasalirwa mbuzi nante, tebagattibwa. Teri mandu esalirwa mandu bbiri n'okisalira ente n'embuzi, eno nte. Naye kati wano okusinziranga ku kirooto jjajjaawo akugamba, kubanga yawangibwanga kine kyawanga wamu, yawangibwanga mu kawanga ka kapa enzirugavu. Ze kapa bbiri ziwaloozi, kati wanaakulaga nti kapa enzirugavu era nize nkyogera kine kyawanga ayinza okuloosa kapa awangibwamu anti mulyambisi, ezzike, enkobe, ekiwanga ky'enkima, awo yo waatambulira kinene kyawanga. Oba okubumba ebbumba nga lyefaananyiza ekiwanga ky'enkima oba eky'ezzike, naye mubeeramu ebya kaffejje. Oba mu jjembe ery'ensolo ey'amaanyi, jjajja ky'abaagambye. Era kiwangirwako n'amayembe 3. Senkulu ng'amuwanga era awangirako amayembe 3 ge yeeyogere. In most cases kubeerako ejjembe lyakiwanuka erisalirwa endiga n'enkoko mu jjembe ly'endiga, n'omuti ogukubiddwa laddu. Kubeerako lubowa ne kasajja, abo basajja abasinga obungi, oba kizuuzi, bwe bisinde bitawaanya yeeyogerera. Bajjajjange nga batta omukago nsobola ogusazaamu nesimusamira, basazaasazaamu guno omukago ogw'abakazi, naye ssebujjajjawo nga yatta omukago n'ali omusaayi gw'abali tosobola gusazaamu. Era jjajjawo omuyanya omukago tumusamira, era nga bwewa okusamira yakulembera, ayinza okukuluma n'akumala, buli kimu kyonna kyonna kino kiggwawo. Kato Kenneth Eziroobwe, eriyo empewo eziwangibwa mu Lubobo? Nedda, sigimanyi. Ziba za ggwanga ki? Ezo zitera nnyo okubeera z'Abalundi. Ezo zitera kuba nnyo z'Abalundi. Abalundi batera nnyo okukolera ebibobo n'engali. Abalundi ebyo. Ndoota nkwana abayimbi abakazi abagagga. Jjajjaawo akugamba nti samira ekitambo ky'ekigazi kikuwa obugagga, era ojja kufuna omukazi alina omugagga ng'alina ku ssente. Samira ekitambo ekikazi era ojja kwerootolera nnyo, era ojja kwemazisa nnyo.
era ojja kukomba nnyo abakyala mu mbugo. Ke kabonero kola bw'obanga otya nnyo abakazi ng'abakazi obatya okubakwana, obanga oyogera akaloboozi ng'ak'ekikazi, kiba kitambo kikazi. Nabatanzi kitambo nabinene kitambo kye kyabugagga. Kigambo kitambo abamu baakityanga nnyo, nedda ne kati muyize nga noga Kivumbi ngenda kuwanga jjembe lyewaffe, tekikanga jjembe lyakika. Naye omuntu bwaga Kivumbi yaguze ejjembe, mba kitegeeza nguze kifaalu agenda okutta abantu. Ngamba ebitambo ebyaffe ebizaale obwenzi kitambo okikwatirawo weeyambulira. Kye kitambo byaffe bya bugagga, kubaza mmere, bukuumi, kukuuma ttaka, buwangaazi, kuzaala. Nabatanzi myaka 35 ekawanda nga ŋŋenderera ku birooto by'otusomesezza. Nayambazibwa naye kati byendoota mbyerabira. Eyakwambaza jjajja ayinza okubeera nga teyabisiima, oba nga weetaaga kusumulula Lubaale, nga Lubaalewo baamuziika, Lubaale baamusiba, Lubaale alimu eddogo, ebijja biriko eddogo, era wayambaza mmandwa ki? Nakikulu ani yakwambaza? Nze kati siyinza kuva wa ne ŋŋenda ewa Meerumeeru musajja Munnalwanda w'Ekisojo ne ŋŋamba nti anyambaze okugyako nga nina omuzimu Omunyarwanda, oba siyinza kuva wa ne ŋŋenda ewa Taata Ssali Emuzinda n'anyambaza eby'Ekirundi kubanga Murundi ndi Muganda, naye bwe libeera ddogo ŋŋenda nanzijanjaba. Kati naawe oyinza okusanga ng'eyakwambaza si wa ggwanga lyo, nga n'ebyokwambaza tabimanyi. Tombuulidde Nabatanzi wayambazibwa otyo, wayambaza ani? Bw'oba wayambaza muzimu, empale weago baagikuwa? Baakuwa obutiiti, baakuwa ekikooyi, baakuwa olubugo, baakuwa ekibbo. Ye maama bw'obeera nga wayambaza Nabuzaana, baakuwa obutiiti, baakuwa empale ye, baakuwa olubugo lwe, ekiremba kye kwekiri, baakuwa ekyanzi, baakuwa n'akambeke ak'ensobyo. Akambe ak'ensobyo aketuwa Nabuzaana bwe bano Abanyankole basazisa obulo. Abanyankole abantu beeyo oba Abanyolo kutekisi bwe buno obuli mu Owino, kali eno gikabeera eno, njagala ontwalire nti akutte akambe akaganda, eno gye kewetera yebbo gye bawagala, ke kasala olubulo, kalabika bulungi nnyo, kasala nnyo, kaba kakulanga enkejje, naye nga ka kiti kiwanvu kiba kyeru. Ke kambe ka Nabazaana bakaweesa, era abe Western ewe basazisa obulo. Akambe ka Nabuzaana bwe bate bakamuwadde n'entugga beera jjaggaana. Era agamba ndi bubi nnyo eryo. Ne mukulu wange wa myaka 51 naye tubonaabona, tetuvumulwa, bitubonyaabonyezza nnyo. Ono Lubaale yeetaaga kutazaama, ebijja nga temubijjeeko dda, n'obuzaale bukubonyaabo. Wazaalibwa ati wazaalibwa neza ssenga Mabona, wasibwa Nabatanzi, era ojja nga osiibwa mu mbugo. Ne muganda wayinza okuba nga naye obuzaale bumukuba. Lubaale yeetaaga kusumululwa. Matovu Entebbe, omusawo yatugobya ebyakabaka mu nju, mbu yalitugamba wakubeera, yalitugamba ow'okubeera. Bannange ebintu bya kabaka bulamu bibeera mu nnyumba w'osula. Bannange embugo za Walumbe eruddugavu lubeera mu nnyumba mu keesi yo. Buli mwezi olwebikkako wansi awo ng'otudde mu keesi yo mu kisenge kyo. N'amafumu mu nsonda yatuwa obulamu, yatuwa obukuumi, ye security, ye bodyguard. Kati oba yakugamba kugendera ku ebyo, naye nze nkubulidde ekyokukola.
Lubaale yatuwa Walumbe yatuwa obuga yatuga jjajja mpa obulamu gundi ndi mulamu era bw'obulwadde gundi mulwadde olumbe no lumuluma ebintu bya kabaka bulamu bibeera mu nnyumba nenkana muyengo ogisalidde omusalidde ebeera mu keesi mu nnyumba ebintu ebibeera mu nnyumba y'omusamize nga wasamira enkata z'abalongo zirina kubeera mu nnyumba yo amayembe ge wawanga gabeera mu nnyumba yo ebitambo bibeera mu nnyumba yo n'amaliba gaabyo n'ebintu bya Walumbe bibeera mu nnyumba yo n'ebyomuzimu bibeera mu nnyumba yo n'omweso bw'obanga bakuwa omweso bibeera mu nnyumba yo ebirala bye bibeera mu ssabo oba ebweru mu nnyumba singa obifulumya omuntu omubi n'agenda abijjako n'akuloga tovumuka era kyovula ntwabeeranga n'ekisenge bajjajjaffe ne bagamba ekisenge kyayo alina ekisenge ekitaggulwa ekitayingiramu muntu mwe yateekanga ebintu bye jjajja kati jjajja ng'ayinza okuŋŋamba nti fuluma kugenda mu kisenge kyange sula ng'oli bunyegere nsula mu kisenge kyange omwo n'ebintu byange ne neebaka oba ku kitanda nga ndi bunyegere ndi bwomwa bwa peke ebintu bya Walumbe munnange bibeera mu nnyumba matovu entebe mbwe alibagamba Sekkoona awaanyisibwa kati senkulu wange kati bijja kiro yaliwo bijja kiro ayinza okumbuulira ebya jjajjange Lubaale yeeyogerera ebintu bya Lubaale bibeerawo obeera kati maama wo bwe yakuzaalira mu ddwaliro gye yakuzaalira gy'obeera twala omuzaalisa yazaalisa nnyoko gukkuzaala gy'obeera era nnyoko olwamala okukuzaala ne bamukukwasa abamugaddeeka obeera kaawo era ewo gy'ova ewomu n'ebintu bya Lubaale bibeerawo obeera bannange tebirekebwa wa Ssenkulu ate Ssenkulu alina waakoma Ssenkulu si alina okukulowooleza era Ssenkulu kimufuula Ssenkulu amandwawo ate kukubeera nga mugezi buli kyekigenda mu maaso akyebuuza nga Lubaale ayogera yeebuuza ku muzimu era olumala okuwanga amayembe tijjajja amayembe nga wambi geegana mayengego kigeegana jjajja agateekewa gagenda kubeera ate gaterekeddwa gatya jjajja yakugamba era bw'ojjajja bw'agenda Ssenkulu aliko kuwabula nga bwe mbawabula ti Saalongo amayembe tegabeera mu mbuga bajja gabba jjajja ebitambo tebibeera mu mbuga bibeera mu nnyumba omukongozi wasula mu keesi ng'abitadde mu kibbo keesi yagiggala n'akubako akatuli we bayingirira era bye omugugu gwabeera nawo ng'oba wafa n'agukwasa ab'ekika Ssenkulu awabula buwabuzi si kusalirawo nti yali kugamba nti ow'okubeera mbu era batugamba mbu yamubba ekyo sikimanyi nti Lubaale bamubba manyi bakuloga bulozi era ndoota mpanula emiyembe ejjembe lya Lubaale balyagala oli wange era nzize nkibagamba bantu bange emmandu era osanga owanula emiyembe okuba emiyembe liba jjembe kiba kitegeeza nti omuti omukulu ogwa wange ejjembe eryo gwabeeranga muyembe n'ekikamu kya muyembe jjajjaawo kyaba akulaga bw'aba akulaga ssejjembe gwegwo koona gwegwo kagwogwa emirala nedda waliwo n'ekikutiya eyo ne bajjajja baamukozesanga teyinza kuwanga jjembe nga temubuzeemu mu kibajjo kya muyembe neritereera era eriyinza kuwa era ejjembe mubuze nkibagamba lyeriroosa ng'oteeba ggoolo osamba omupiira mu kisaawe okwata ggoolo emisota emiddugavu egya kiragala gikubojja oba egy'amagondo emisota gikubojja ente zikugoba okukutomera mayembe ovuga amapikipiki bakuvugira ku mapiki mayembe emunyenye oloota ensanafu zikuliko ku mubiri wenna oba enjuki gaba mayembe go gyensanafu namuzinda ayagala omuwange liri kuggwe kwe kubeera ku mubiri enjuki ensanafu
muzinda nti jembe liri kuggwe yenjuki okujjula ku mubiri oyambadde ebyamagye bakutikkira ennyota nti gwe amayembe gali kuggwe oloota abasirikale okwata emmundu oloota bakubbye nti amayembe gajja kubbisa bakumenye bakubbe oba okubba abaana bayinza okubba oba nga gwobba n'obupale bw'abakazi buli woyita nga bakubba obba mayembe ge gabbisa munyenye n'oziraba fe abasajja obusajja ne bukoggoka n'amanyi ne gabula ensawo y'obusajja n'ekuluma ensigo emu mukazi ebbeere ne lizimba ne likuluma bannange nabiwandiika mu katabo ebirooto by'embuyaga ne bwe bawanga amayembe n'ebulwadde bigalwaza Ivan Kawempe ndoota ndi bukojja eyo Lubaale gw'olina mu bakadde bange abo nga nkutta omusota ogwo era jjembe n'engutta ne guddukira mu bbanga ne gudda wendi jjembe ly'ebukojja ly'olina samira ejjembe eryo muwanga emwera wano ng'ogenda ewaffe ku lwe hoyima ndoota kitange ansindika eri nti ndi munafu naawe muganda wange omuggo omuddugavu baga mugende musamire taata abawa omuggo omuddugavu ogw'omupingo osamire walumbe nga bombi nga bampa ennyama y'embizzi okugirya dogo bakuloga olimu amajinni ekyo kiba kulogo enze seeyongerayo mu maaso kasanda oyogera ku mbizzi simala biseera byange tindoota embizzi nga njogerako enkya n'eggulu embizzi tetulya mbizzi abasamize era tetulunda mbizzi ono ye Dennis Ekyengera nazaala omwana nga kiwube ng'aliko obutuli bubiri wamusiba n'omukira emabega oyo namusomesa ono omwana alina okusibwa obulundi ebiri owakakira mwerabidde namuwandiikako mu kitabo ensiba y'abalongo oba mu balongo omwana ono asibwa n'embuzi olina omusiba omulundi guno ogw'okumuzaalira n'omukira ayo n'omusiba n'obwakiwube mu kiyumba kya Nabbubi n'akakoka ne Katonyi oyo kiwube ow'obutuli bubiri aba ndawula era waliwo omuyankubidde ti omwana we yazaalibwa n'obutuli naye avaamu amasira mu butuli olw'okulaga ajjaliyo omwana obutamusiba ajja kuwunya n'akanyinya awunye mu mbugo teri ali muwasa era ajja kuba mwavu omwana mubasibe nga bato bwe nazaalibwa n'omwana ng'alina akakira emabega omwana oyo namusomesa genda osome mu katabo kange ensiba y'abalongo ab'ennono n'abalongo b'emisambu abazaale akatabo ako kali mu gundi mu mukono bookshop ku Colin House waggulu wa Wakazi House kuba nkanzigwako naye obulala buno obw'abalongo weebuli n'ewange gye buli ne ku ofisi gye buli ne ku kibiina ky'olulimi Oluganda Emmengo gye buli ne mu batunda mungula certificate za Buganda n'ebifaananyi bya Kabaka Emmengo mwebiri n'agamba nti bwe namutuuma Nandawula omukira gwakutuka kati emyaka 2 tatambula tukole tutya noonya nkuwaajja omumusiba ono omwana nowa ssente oyo okumusiba nsobola okugatta ebyoto by'amayembe n'ebyemisambo ne kibeera kimu awo nze simanyi obuuza jjajjaawo nanje ebulenga ndoota waliwo ampalumonde n'afuukamu emisota 2 nengizinga mu lubugo nga gyagala kunnuma nga bwe mpita Yesu emirundi 2 samira amayembe ga jjajjaawo gali 2 naye baagaziika baali basooka musoka gaziikulula baagaziika mu bibi bya lumonde gaagala ogasamire oluusi ndoota banvuga ku ppiki era jjembe nga bwe nkulula ebigere lyagala osamire ojja kulwala nga bwe ngibuukako nga ŋŋamba nti nga mwagivuga mugamba afe yekka ejjembe lijja kutta bw'onoogaana oddisamira nanca ebulenga ebintu bino bannange byangu ate bitegereka
Lutaaya Muwanga ebusaabala najja kulera y'omu ne Nabulezi genda osome ekitabo kyange abalongo ensalira n'enyingiza ya Lubaale buli mmandwa nagiwandiikako oba ebirooto by'embuyaga. Nabulezi mulala, Nabulezi mukyala wa Muleguza. Nabulezi ye muka Kabaka Muleguza. Muleguza asalirwa endiga. Eri gye mugenda ewa Muleguza. Mukyala we ye Nabulezi nga bw'olaba Muwanga n'Abawanga. Bw'olaba wa Kabaka Bulamu nti alina mukazi we Kawala Namirembe. Kinene kya Wanga mukazi we Nabinene. Kati Nabulezi ye muka Muleguza. Kabaka najja kulera gemanyera olubutasoma bitabo byange. Najja kulera ye Walumbe, ye Kabaka, ye Makaabugo, ye Kinene Batenda, gemanyage. Mumuyita Kabaka Bulamu. Najja kulera kubanga alera baana kyobulange olubugo lubeera mu kisenge ky'omwosula. Najja kulera baana. Era bw'onooba osomye akatabo kange ensalira aba ebintu bino mwamanya emmandwa bwe balina amanya 10 nagateekangamu. Kati bwe mitwalo 3 ne kakulema mwesomere abasomye bategedde. Lutaaya Muwanga akatabo ka mitwalo 3 bigule weesomere. Sozi mu Kiwenda asiba akakalu k'abalongo abeera mukyala era ensimbi mu bigaali byabwe zikoze zibasiba. Abalongo tebasibibwa kakalu, tubateekawo kigali kyabwe. Naawe kennyini enefuulu ozaala abalongo obola kwata ekibbo teekamu ensimbi eŋŋanda 18 engezi genda ku dduuka okubatunda ebiwangula ensimbi eŋŋanda engezi 18 teekamu olweza bombo emiddo ginnaalongo lwe gundi kakwiniini kano teekamu Munamirembe teekamu kakasero egyo emiddo ekiggamansole ekikola ky'eppaapaali ne ssente temubeera mwanyi. Ekigali kifuula ekigali kuteekangamu ssente. Ssente eziwera omwo mu kibbo mw'okukyoba oteekamu ng'okuba ze zisibasiba oba ze zikola Lubaale. Ssente z'oteeka mu kibbo buli lwofuna ni ssente yeba akawunti bwe ziweramu nti mpezezaamu akakadde kaŋŋende nkole kino ekimmanja ze ssente zaabwe. Ntegerekese bulungi. Ekigali kiteekebwawo omuntu yenna. Naawe kennyini okyeteekerawo nga togenze na wa musawo. Kato empigi ndoota essota eddene nga bwe mpita abantu bajje bagulabe nga tebagulaba. Wazaalibwa musota gufaana gutya. Oyinza okuba wazaalibwa n'ettimba oba wazaalibwa Lubowa nga maama yakuzaala ne omusota nga gwamuyita ku bigere n'ojja n'ebiseera. Bwe guba muddugavu gwe Lubowa. Bw'oba ttimba ng'omanya wazaalibwa oli Sserwanga si Mayanja. Mayanja aba azaaliddwa Nango. Sserwanga aba azaaliddwa Nango na ttimba. Nga bwe mpita abantu bajje bagulabe nga tebagulaba. Nga guli ku muti waggulu tegunyega nga kawuuwo kava ku nju paka ku muti. Munnange wazaalibwa n'omusota. Ttimba bw'oba nze nina we nagenda. Nze na ekitotolo owa Muzeeyi Ddembe yafa. Ekitotolo Kakiri ng'okyamidde Kakiri n'oyita ku barracks. Nalaba ku ttimba ng'ali waggulu ku muti waggulu. Ttimba ng'alinnya omuvule yamalawo omwezi mulamba na Muzeeyi n'ampita. Ne mugamba nti waliwo ebibanja era yagenda okufa nga n'essawo balizimbye oba kati likyaliwo simanyi. Naye olwabagamba ttimba yavaayo nakka nga ttimba ali waggulu. Ttimba aweza fuuti nga 6
ng'ali ku muvule waggulu okuweza fuuti nga 4 waggulu. Kati guyinza okuba kati olaba nti nga guva ku nju paka ku muti, oyinza okuba mulina ttimba oba ejjembe lyaki erya lubowa nga libanja okuliwanga jjembe lya mu nju. Nono ttimba wa mu nju kuva olaba bakulaga nti ava ku nnyumba paka ku muti. Kato empigi Kiwalabye Mubende muwala wange alina ebbala eriddugavu mu mugongo, ayinza okubeera nga ye Mukasa, yenna Mukasa oba Namusoke mugongo wakati. Najinda Sandra Gomba Egaba nkole ntya ebisulo obusuula Lubaale kuba eyamusuula okusumulula Lubaale yalagira nga ewaffe yamusuula nalayiranga ewaffe bw'ataliiyo amukola agw'eddalu n'ayavuwala bw'aba omukyala amuzaalamu amulekawo noonya nkusindike wa kawumpuli amusumulule. Noonya nnyabo amusumulule obeere emirembe tojja na kugwa ddalu ebyo. Ndoota ndi mu Lumonde nabuzaana wa Mwambaza yaloose ebikata bya Lumonde era ne Walumbe naye aloose ebikata bya Lumonde. N'ekinene ndoota ndi n'ekinene kya Wanga naye abanja ayagala kusumulula omusamire. Medie Butambala eriiso lirinuma erimu lijja amaziga era olina Muwanga Kaaso. Bwe nfuna ssente ndwala ne ziggwawo olwo n'empona. Lubaale yakubanja Muwanga yazitta mu Luwanga ye n'amanyo gajja kungumuga gaggwewo. Ndoota embwa zinnuma era ggwe y'omu oyo ddungu ajja kuloosa empologoma nkwale Ssekkokko. Obulidde mu kibira embwa zikuluma odduka emisinde odduka bakugoba tolina gy'olaga olima olutasengengo yabeera ddunga n'omutwe gukuluma n'okwemasa kitambo kye kibanja. N'atera okumala Gideon Kigozi ndoota ndi mu mmotoka etalina nzigi ekitambo kyammwe ntudde emabega nkutte essowaani okuli emmwanyi tolaba ti kitambo oyo kinene zimbo yasibwanga mu lubugo ye mukubera mmotoka eteri nzigale mu lubugo mwe yasibwanga n'asalirwa embuzi emmwanyi ezengedde nga bwe ŋŋamba ati njagala zengedde zokka mutembulamu mmwanyi zengedde n'ekimuli ky'emmwanyi kinene era kasooloote emmwanyi oyo aba kinene kyawanga. Kinene kyawanga bwe ziba enzirugavu enkalu ng'omanya nti lugwolina wajjajja munywanyi wa mukago. Era ndoota ndi mu kifundiko ekiddugavu. Ekifundiko ekiddugavu kya Walumbe Ttanda Kabaka Bulamu. Ntudde ku ntebe nga bwe bandagira tewabeeyo ekika eyeebikka olubugo lwange nzekka emmandu eno eri ku ggwe oliko kinene zimbo yatambulanga ne kinene Batenda Walumbe Ttanda. Kinene zimbo yaweebwa olubugo olweru n'amafumu ge. Amafumu g'ekitambo ge gano agakola nga 7 nga ga bugalo 5 nga gakoze ennyukuta ey'omusanvu n'eryo erifunye bwe riti erikoze obugalo 5 nga butunudde waggulu. Erya Walumbe libeera nga liyimiridde nga wuma n'eryebifundikwa n'eryobugalo 5 bwefundi. Buli omu amafumu gafaanagana gana abiri gafaanagana erimu eryawukana. Kati Walumbe aweebwa ekifundiko ekiddugavu n'ensawo ye era jjajja agamba nti yalina akatebe ke ak'amagulu 3 akaddugavu n'omuggo ogw'omupingo omuddugavu gugula ndoze 450 mu wino naye gyamika ebiri waliwo ogulina eŋŋango ogukwatibwa ate ne wabeerawo ogulina ekikonde jjajjawo gwe yakozesanga gwe guliwa emmandwe olubugo olwo lwebikibwanga gwo wekka gw'olwambalako si mulala. Luwagga ekasanda ndoota ndi mu ssabo jjajjawo agamba ogenda kuva mu ssabo ogenda kulagula. Henry Kabuusu ndoota ndowooza bateeka okuba baabutiko ndoota ndi mu kyalo noonya ow'omukwa
nga bwengaaya akaziŋŋoonyi ne kalemera mu mannyo nga mukwano gwange bwakasikayo yali amaze emyaka 10 nga tandabako bakulaga nti gende wa mukwano gw'oyo akulagirire ew'omusawo bakuggyemu eddogo bakulumike eddogo libakuteekako genda mu w'omukwano gwo mukyalo bafuna mukwano gwo oyo gw'oloota amaze emyaka 10 akutwale ew'omusawo ayinza okubeera ate nga musawo akulumikemu ebintu ebiri mu kamwa era n'okuyamba jajjaawo byagamba ana obudde no tebuntwaliriza nno kubanga ndaba obudde buweddeyo mugayizi oyo mugayizi mpewo ki erwaza enkizi bukya zinnuma omusamba gwa ttimba gulwaza nga tewaguwa byago enkizi ne kabaka bulamu nga tewamusamira naye alwaza enkizi nakalembe erugazi ndoota omukyala gwenkola naye nga alemesa abaguzi bange nti nseera nnyo mbaguza sente nnyingi omukyala oyo alina kyakkola alina byakkola wookolera alina bye yayiwawo kikomeko kigaana okudda ekatooke nsanyalala nnyo omukono ogwakkono olina ekikomo kya Lubaale kya basatu kasiri Kasanje bwewaya nsaba kutusomesa ku kijjulo ky'ebitambo kwe ŋŋenda okukoma ekijjulo ky'ebitambo tufumba emmere ey'emikeke myankima gaba matooke amawaate n'agatali nga mulimu lumonde omuwaate n'atali muwogo omujjako kakuta amayuuni ne tuteekamu obutiko obubaala ne tuteekamu n'ennyama ey'ente oba ey'embuzi ne tufumbirako amagi ag'empogola n'ogabula abaana naye otwalako mu mpampagama y'ekiswa katono n'ogabulako bw'oba olina ejjirikiti awaka n'ogabulako ne ku jjirikiti ku lwaba kinene esigadde ne mulya kyekijjulo ekyangu kijenene era ne bwe tuba tumusalidde emmere ebeera ya minwe n'ennyama oba nte temaatema kaba katogo kubanga ye musirikale munoonyi wa ssente kiringa jjembi tebafumbira muwumbo omusirikale olwinza omusanga ali Kongo balwana tina afumba omuwumbo banyige sebo kyekyo mukulu kinene mukama atakumira mpeera abampeera omukisa benyiziza mu nsonyi ebintu bino mwongere okubiyiga mbaagaliza bye mweyagaliza bempisizza obubi mbeetondera naye mwongere okuyiga ebibuuzo oweereza ku 0772 56 oba 07 0 56 34 ne ku WhatsApp bibeerako tubissaako Martin abissaako ne ku YouTube manya ku YouTube safinga Ekinonoggo Ndawula Empire oba Bantubalamu ojja kubisangako njagala kugenda wano obudde jjajjange lunnabe lwaki tojja ne tugenda munnange jjajjange lunnabe